bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu puroguramu ye. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ssebo n'ennyo balaba ebigambo bino mu kiseera kino. Mukama njagala okumwebaza olw'omukisa gw'akuwadde bw'akuleseewo ng'okyasoomoka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Weebala okubanga olaba ebigambo bino. Weebala okubanga obigoberera. Weebala okubanga obigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe nnyo. Weebala okubeera ku puroguramu bw'atyo bw'ayogera Mukama. Era weebala okugoberanga ebigambo bino n'omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Ne musanyufu nnyo omuganda wange ne mwannyinaze okuba nti gw'omu kubagoberera ebigambo bino, okuba nti gw'omu kubayiga, ate okuba nti gw'omu kubategeeza n'abalala okuba nga babigabanako. Weebale nnyo okubeera ku TV eno 3ABN. Era twagala okukwebaza kubanga onyumirwa puroguramu eziriko. Zigasa abaana, zigasa abakulu, zigasa abakadde, zigasa abavubuka. Olwekyo sigala ng'ogenda mu maaso ng'olaba TV eno kubanga ye yokka erina ebigambo ebigenda okuzimba, ebigenda okuteekateeka, ebigenda okuwa amaanyi awamu n'okuwanguza. Puroguramu bw'atyo bw'ayogera Mukama. N'olwaleero tutuuse n'ekigambo kya Katonda, ebigambo ebiyigiriza, ebigambo ebiruŋŋamya, ebigambo ebiwanirira, ebigambo ebikuzaamu amaanyi n'essuubi. Biyinza okuba oluusi nga si birungi nnyo era nga tebikunyumira nnyo, naye obukakafu bwe nnina buli bumu nti newankubadde ng'embeera eyinza okuba bw'etyo, naye ate amazima gano bw'onaagategeera ebyawandiikibwa bigamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima ago gajja kubafuula ab'eddembe. Katwewombeeke tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tugende mu kuyiga okw'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Gwe wawandiisa Bayibuli era gwasobola okutuluŋŋamya ne tusobola okugimanya. Yogera n'obulamu bwaffe era nga bw'ozoyogera naffe bulijjo, bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tuyiga ku buwulize. Era mu byokuyiga byaffe ebiyise twamala ekiseera nga twogera ku buwulize. Obuwulize obukulemberwamu okukola kw'Omwoyo Omutukuvu. Obuwulize obukulemberwamu okukola kwa Katonda. Nga tetuwulira Katonda mbu atulokole, nedda. Obulokozi kirabo bulabo Katonda kyagabira omuntu. Era tewali kyeyeetaaga kukola okukifuna. Naye obuwulize buno buva mu ekyo ekirabo kyatuwadde. Ti Katonda ono bw'amala okutulaga okwagala, Katonda ono bw'amala okutulaga obusaasizi, Katonda ono bw'amala okutulaga ekisa, n'atuleeta ne tufuuka abaana be, ne tufuuka abo abaayitibwa muganda wange ne mwannyinaze, tutandika okuwulira. Nga tetuwulira mbu tufuuke baana, nedda tuli baana. Nga tetuwulira atwagale, nedda atwagala. Nga tetuwulira atulokole, nedda yatulokola dda mu Kristo Yesu. Naye nga tuwulira kubanga yatujja mu kizikiza n'atuleeta mu kutangaala kw'ekitalo. Gwate ani abeera mu kitangaala n'atatambula ng'ekitangaala ekyo bwe kiri? Bayibuli si bw'egamba nti mutambulenga ng'okuyitibwa kwammwe bwe kuli. Walk according to your calling. Olwekyo ssebo ne nnyabo tuzze tuyiga ku buwulize eri Katonda. Era kino njagala twongere kinywereza ddala, kinyikire ddala mu bulamu bwaffe era kitegeerwe. Era n'olunaku olwaleero tugenda kutwala ekiseera nga tugaziya emisingi 8. Era lwaki obuwulize tubwetaaga ng'Abakristaayo? Lwaki wandyetaaze okuba omuwulize eri Katonda? Lwaki wandyetaaze okukola nga bw'ayagala? Lwaki wandyetaaze okutambulira mu bulamu obwagala muganda wo nga bwe weeyagala wekka?
Lwaki wandyetaaze okutambulira mu bulamu obwagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna n'emmeeme yo yonna? Kyekibuuzo ekisinga obukulu. Lwaki neetaaga okubeera mu bulamu obukola Katonda by'ayagala? Lwaki neetaaga okubeera mu bulamu obuwulize? Lwaki neetaaga okusinza Katonda nga bw'andagira musinze? Lwaki neetaaga okuwasa nga Katonda bw'alagira mpase? Lwaki neetaaga okwogera nga Katonda bw'ambuulira okwogera? Lwaki neetaaga okukola nga Katonda bw'aŋŋamba? Kyekibuuzo kye tugenda okuddamu olwaleero. Lwaki weetaaga okulya nga Katonda bw'akugamba okulya? Lwaki weetaaga okwambala nga Katonda bw'akugamba okwambala? Kubanga mu mulembe gwe tulimu bantu bangi nnyo ekigambo ekiyitibwa obuwulize tekizimbiddwa mu ffe. Era abavubuka bangi ab'omulembe guno tebakyali bawulize. Olwawo nnyo okusanga abatuuze abawulize eri gavumenti zaabwe. Y'ensonga lwaki owulira okwekalakaasa eno neeri ng'abantu beekalakaasa. Era Bayibuli ekyogerako nti mu kiseera eky'oluvannyuma wagenda kubaawo obuzibu obwo obutali buwulize eri Katonda. Nkusomereyo olabe ebigambo ebyo. Timoseewo ekyokubiri we njagala okutandikira. Mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri bw'osoma essuula eyokusatu osangawo ebigambo bino. Naye tegeera nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda. Owulira ebigambo ebyo nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaanya amaanyi gaakwo, abo tobagobereranga. Muganda wange ne mwanyina kikyengezaako okutegeeza mu bigambo bye njogera kati nti omulembe ogusembayo gugenda kubaamu abantu abatali bawulize. Omulembe ogusembayo gugenda kubeeramu abantu ab'amalala, abatali batukuvu, abeeyagaliza, abeeyagala bokka. Olw'ekyo obujeemu n'obutali buwulize butandise okukola ekitundu ku muntu, butandise okufuuka ekitundu ku ffe. Abaana batono nnyo abawulira abazadde, abakozesebwa batono nnyo abawulira babboosi baabwe, amawanga matono nnyo agawulira zi gavumenti ezigafuga. Kati obulamu bw'abantu bwakwekalakaasa, bwakulwana, bwakwekyanga, bwakusika mugwa. Olaba n'abaana beeka bennyini, gwe alaba ebigambo bino mmanyi bulungi nnyo ti naawe okisanga mu makaago. Abaana tebakyawulira, oyogera ekintu emirundi 8 nga tannakikola ng'akutunuulidde bw'ati. N'onnyonnyola ekintu okumala omwaka mulamba nga buli kanaku ky'oyogera naye ng'okomawo nga kye bakoze. Olaba omulembe gufaanana bwe gutyo, olaba embeera mwe tuli, olaba ebigenda mu maaso, bikulaga ki? Bikulaga nti ensi erina weegenda okulaga. Bwe tunaasigala mu bulamu obutali buwulize, bwe tunaasigala mu bulamu obutassa kitiibwa mu Katonda, bwe tunaasigala mu bulamu obutagonda, ensi egenda kugwamu omutawaana omunene, ensi egenda kugwamu akabaata akanene, ensi egenda kugwamu ekizibu ekinene. Ekizibu ekinene ensi kyegenda okusisinkana bwe tunaasigala mu bulamu nga tetuli bawulize, yensi okubeera nga tekyategeerekeka. Entalo zigenda kweyongera mu maka, entalo zigenda kweyongera gye tukolera, okwekalakaasa n'okuyiwa omusaayi kugenda kweyongera mu mawanga. Bino byonna biva ku butali buwulize. Naye ekyewuunyisa kiri kimu, ti mu puroguramu eno bw'ate bw'ayogera Mukama, njagala nkutegeeze nti waliwo ensonga lwaki twandibadde bawulize, waliwo ensonga lwaki twanditambulidde mu buwulize eri Katonda waffe.
Era njagala njogera ensonga 8 lwaki wandibadde muwulize. Ensonga 8 obuwulize bukugasa ki naddala eri Katonda. Ekyo nno kisobole okutukulembera okutuuka mu kumanya n'okutegeera nti obulamu obuwulira Katonda era obukola by'ayagala bwe bulamu naawe bw'ogwanidde okubeeramu. Mu kitabo kya Yokaana essuula ey'14 olunyiriri olw'15 ayogera ebigambo bino. Wulira, obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Mu Yesu Kristo mwe tusookera okusisinkana ekyokulabirako ekituufu eky'obuwulize. Abayigirizwa be yabayita okugoberera ekyokulabirako kye kimu. Kubanga Yesu yennyini yabagamba obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Mu kino Yesu ayigiriza bw'ati. Yesu agamba ensonga esooka tulina okubeera abawulize kubanga Yesu atuyita okubeera abawulize. Jesus calls us to obey. Eyo y'ensonga esooka lwaki nanditambulidde mu bulamu obuwulize. Kubanga Mukama wange Yesu Kristo ampita okubeera n'obulamu obuwulize mu lunyiriri olwo. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Akabonero akakakasa nti oyagala Katonda. Akabonero akakakasa nti oli mu mukwano ne Katonda kwe kubeera omuwulize eri by'ebiragiro bye. Bantu bangi nnyo mu mulembe guno beeyita abalokole, beeyita abakrisitu, beeyita ebintu bingi ebibaliraanaganya ne Yesu. Naye abamu bamulinaana kufuna visa, abamu bamulinaana kufuna bugagga, abamu bamulinaana kufuna nzaalo, abamu bamulinaana kufuna mamotoka. Bamugoberera lwa bintu bya mu nsi muno byokka, naye nga mu mitima gyabwe tebalina kwagala kutuufu eri Katonda. Era ng'okugezesebwa bwe kulijja gye bali kale balibula n'okuzikirira ne bazikirira. Yesu kyava agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Ekyo nno kitegeeza nti Katonda atuyita kubeera bawulize. Bw'oba oyagala Katonda oteekwa okuwulira n'okukola nga bw'ayagala. Obedience is motivated by love. Okwagala kwe kuvuga obuwulize. Gy'okoma okwagala omuntu gy'okoma okweteekateeka okumuwulira. Bw'abeera mukulembeze ng'abantu bamwagala buli kyayogera bagoberera bugoberezi yessebo yessebo yessebo. Bw'abeera mukyalawo ng'akwagala buli kyoyogera ayanukula bwanukuzi, mwami mpulidde nja kukola. Tulina okubeera abawulize. Lwaki? Kubanga Yesu yatuyita okubeera abawulize gy'ali. Ensonga ey'okubiri, obuwulize kikolwa kya kusinza. Obedience is an act of worship. Baluumi essula y'e12 olunyiriri olusooka ayogera ebigambo bino. Baluumi essula ya 12 olunyiriri olusooka agamba atya? Baluumi 12 olusooka. Kyenvudde mbegayiira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Kyenvudde mbegayiira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe mu buwulize. Okuwangayo emibiri gyammwe mu kukola Katonda by'ayagala. Pawulo kyagambye, present your bodies as living sacrifices. Ekitegeeza nti obuwulize kitundu ku kusinza. Kubanga mu Bayibuli yange ey'Olungereza agambye nti obuwulize, it is an act of true worship. Buli we tukola ebyo
ebisanyusa Katonda byayagala ebirungi era ebituufu tubeera mu kusinza okw'amagezi. Teriyo kusinza okutatambula wamu na buwulize. Njogere ku Kayini ne Aberi. Katonda okuva mu lusuku Adeni yayogera ne bajjajjaabwe oba bazadde baabwe Adamu ne Kaawa, n'abategeeza nti okusaddaaka kabonero akalaga ekisa kye mbakwatiddwa. Mwandibadde muzikirizibwa, mwandibadde mufa, omusaayi gwammwe gwandiyiise, naye mmwe obulamu mbubalekedde. Obw'ensolo eno bwenzigyeewo, n'addira eddiba ly'ensolo n'alibambaza. Ekitegeeza nti bajjajjaffe Katonda yabayigiriza nga bakyali mu lusuku Adeni nti buli lwe banaayagalanga okujjukira ekisa kye n'okumusinza basaddaake. Ekyo ne bakiyigiriza n'abaana baabwe. Naye olunaku lumu Kayini ne Aberi ne bagenda okusinza. Bwe bagenda okusinza, Aberi n'akwata endiga. Kayini n'agamba nze ebyendiga sijja bigendamu tebingasa. That is nonsense. Nze ngenda kuwaayo bibala kasita ndi mulimi. Bw'atyo Kayini n'agaana okuba omuwulize eri Katonda, n'ayingira mu kusinza naye nga mujeemu. Enkomerero ya byonna, olw'okuba teyakola kisanyusa, olw'okuba teyakola kirungi, olw'okuba teyakola kituufu, okusinza kwa Kayini mbu Mukama n'akugaana n'asiima okwa Aberi. Pawulo agambye bwe tunaatambulira mu bulamu obukola Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu, kujja kubeera kusinza kwa ddala. Oli eyo ng'osinza Katonda naye ng'omusinziza mu butali buwulize. Ekyo Yesu yakyogerako yennyini. Bw'osoma mu kitabo kya Makko essula ey'omusanvu n'osoma olunyiriri olw'omusanvu, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bwammwe. Ebyawandiikibwa kye byogedde. Omuntu asobola okusinza naye ng'asinziza bwereere, kubanga okusinza n'obuwulize bitambulira wamu, tosobola kubyawula. Kayini yagenda mu kusinza naye ng'asinziza bwereere, kubanga okusinza kwe tekwalimu buwulize eri biragiro bya Katonda. Osobola okusinza n'omala obudde mu kereziya, n'omala obudde mu muzikiti, n'omala obudde mu kkanisa, n'omala obudde ng'otudde mu nnyumbayo. Osobola okusinza naye ng'osinziza bwereere lwa nsonga emu, kubanga osinza mu kusinza okutali mu kirungo kya buwulize. Kyenva nkusaba obuwulize bufuuke ekitundu ku ggwe eri Katonda by'ayagala, n'eri ekigambo kye, n'eri amateeka ge. Ekyo bw'onaakituukako ojja kutandika ng'okusinza okw'amazima. Eno y'ensonga ey'okubiri lwaki wandibadde muwulize, kubanga obuwulize kitundu kusinza Katonda. Haleluya. Ekyokusatu, Katonda asasula abawulize. God rewards obedience. Bayibuli bw'ogisoma n'ogiddiŋŋana osanga ebifo bingi nnyo Katonda mwasasulira abo abawulize. Toyinza kusoma byakulabirako n'obimalayo eby'abantu Katonda be yawa omukisa kubanga babeera bawulize gy'ali. Naye njagala nsomeyo nga baabo mu kitabo kya Lubereberye essula ya 22 olunyiriri olw'18 waliwo ebigambo bye njagala nkusomere. Ngambye ensonga y'okusatu lwaki wandibadde muwulize, kubanga abawulize Mukama abawa omukisa. Lubereberye essula 2 olunyiriri 18
agamba era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange kubanga owulidde eddoboozi lyange olw'okuba owulidde eddoboozi lyange n'okolanga bwe njagala amawanga gonna naawe wennyini bigenda kuweebwa omukisa all your descendants and all the nations on earth will be blessed because you have obeyed me. O Ibrahim, amawanga gonna gagenda kuweebwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange. Alaba ebigambo bino era abigoberera. Obadde okimanyi nti obuwulize buvaako okuweebwa omukisa gwa Katonda? Olaba ne waba muzadde, omwana omuwulize eri omuzadde ng'agabana ku bibo byonna. Abazadde baabawandiika ebiraamo basoosa baana baabwe bawulize. Abaana abatali bawulize mu nkola yaffe ey'obuntu, abazadde bayinza n'obbazaalukuka n'agamba gwe mwana gwenkuzaalukuse genda. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, kino njagala okimanye era okitegeere. Ibulayimu asuubiziddwa okuweebwa omukisa. Omukisa guno agenda kuguweebwa kubanga awulidde eddoboozi lya Katonda. Si Ibulayimu yekka, naye n'amawanga gonna gaagabana ku mukisa ogwava mu buwulize bwa Ibulayimu. Muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino. Obadde okimanyi nti obuwulize buleeta Katonda okutuwa emikisa? Singa Ibulayimu yagaana, eddoboozi lya Mukama bwe lyamugamba va mu nsi ya nnyo, Luberebera 12, va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Singa Ibulayimu yagaana okuva mu nsi ya kitaawe okugenda Katonda gye yamulaga, teyandifunye mikisa gino. Tebakikulimba. Naye bwe yakkiriza okuwulira eddoboozi lya Katonda, n'aleka ebibye, n'aleka eby'obugagga, n'aleka ekifo waakulidde, n'aleka ne kitaawe, n'asimbula n'agenda, Mukama n'alyoka amugamba, kubanga owulidde eddoboozi lyange onaaweebwanga omukisa. Obuwulize buleetera obulamu obujjudde omukisa. Emu ku nsonga lwaki oli mu bulamu obulabika nga bulina olutwe, obulabika nga obwakolimirwa, obulabika nga obutanyumirwa, obujjudde ebizibu eby'enjawulo, emu ku nsonga yandiba nga butali buwulize eri Mukama. Naye nga singa obadde muwulize eri ekigambo kya Katonda, n'amaka ago gandibadde ga mukisa. Kubanga Bayibuli eyigiriza okuwasa omukazi omu, ate omwagala ye yekka emirembe n'emirembe. Tosobola kutegeera mukisa gulimu ekyo. Those are the blessings that come. Naye n'owasa ono, n'owasa oli, n'owasa oli, n'omuzaalamu omu, on'omusuula, n'ozaalamu oli, oli n'omusuula, n'ofunayo ono, olinayo n'omulala. Akacyankala n'akabeera mu maka gabeera nga Dawudi. Dawudi ennyumba ye yalimu okuyiwa omusaayi. Ennyumba ya Dawudi yabonaabona. Ennyumba ya Dawudi yayita mu bulumi. Ennyumba ya Dawudi yayita mu kusoomoozebwa. Dawudi bwe yasalawo obutaba na mukyala w'omu, n'asalawo akomboze buli mukazi, abaana n'abazaala mu bakyala bonna be yayagala, enkomerero ya byonna ennyumba ye n'efuuka ekifulukwa. Ne Sulemaani naye akyogerako, ebyensi byonna butalimu yadde ng'abakyala yayina 100. Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze kyo mbadde mpa kyakulabirako kimu. Obulamu obuwulira Katonda buweebwa omukisa. Obulamu obuwulira ekigambo kya Katonda bulaba omukisa. Obulamu obuwangula, obulamu obuyina omukisa. Si Ibulayimu yekka, ne Yesu yakyogerako mu Luka essula y'e11 olunywa olw'28. Luka 11:28 Yesu yayogera bw'ati, naye ye n'agamba nti ekisinga balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma. Awo olwatuuka ng'ayogera ebyo, omukazi ow'omu kibiina
n'ayimusa eddoboozi lye n'amugamba nti, lulina omukisa olubuto olwakuzaala n'amabeere ge wayonkako. Yesu bwe yali ayigiriza, omukazi n'ajja gy'ali, lulina omukisa olubuto olwakuyonsa n'amabeere ge wayonkako nga birina omukisa. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, ekisinga balina omukisa abo abawulira ekigambo kyange ate ne bakyekuuma. Ono yali awaanawaana. Yalowooza nti Yesu abuulira kumuwaana. Teyamanya nti Yesu abuulira kigambo abantu bakikkirize babeere balamu. Ono omukazi yali mu kibiina ng'alowooza nti agenda kwogera ebigambo ebiwaanawaana Yesu. Yesu n'amugamba nti ekisinga obukulu bwe buwulize eri ekigambo awamu n'okukyekuuma. Blessed are those, balina omukisa abawulira ekigambo kino ate ne bakyekuuma. Muganda wange ne mwannyinaze, obuwulize buleeta omukisa. Obuwulize buleeta omukisa mu nnyumba yo. Obuwulize, olaba ne Bayibuli ekyogera, amateeka 10 Katonda ge yawa omuntu, etteeka eririmu ekisuubizo eky'omukisa liririmu, ate liririmu ekigambo obuwulize. Yes. Etteeka eryokutaano, kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi mu nsi. Lyetteeka lyokka eririmu ekisuubizo eky'omukisa, ate lirimu n'ekigambo obuwulize. Muganda wange ne mwannyinaze, kino njagala okimanye era okitegeere nti obuwulize bujja n'omukisa. Oli muvubuka olaba ebigambo bino, owulira nga toyagala kuba muwulize. Njogera ku migaso gy'obuwulize mu puroguramu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukama ayogera naawe. Obulamu obujeemu weetaaga obukoowe. Obulamu obutawulira Katonda weetaaga obuveemu. Eyinza okuba y'ensonga lwaki amaka ago gabonaabona, lwa butagatandikira ku misingi gya buwulize. Eyinza okuba nga y'ensonga lwaki ebirwadde bikuluma, lwa butalya mu ngeri ya buwulize. Mwana gw'omuwala awulira ebigambo bino, ina ensonga lwaki abasajja bakutawaanyatawaanya, kubanga toyambala mu ngeri ya buwulize. Ebigambo bye bitali bya buwulize bikuleetedde ebizibu ku muzigo gy'opangisa ne gy'obeera. Bwe bubaka bwe tulimu bw'atyo bw'ayogera Mukama, tuli mu kitundu ekisooka eky'omugaso gw'obuwulize. Tugenda kufuna n'ekitundu ekirala. Naye mu kitundu kino ekisooka Bayibuli ekyogedde n'egamba nti balina omukisa abo abawulira ekigambo kyange ne bakyekuuma. Oyagala okulega ku mukisa gwa Katonda? Oyagala okulega ku ssanyu? Oyagala okulega ku buwanguzi awamu n'emirembe? Nkusaba otambulire mu bulamu obuwulize eri Katonda. Ensonga ey'okuna, obuwulize bukakasa okwagala kwaffe kwe tulina eri Katonda. Obedience to God proves our love. Oli ayinza okwebuuza nti obuwulize bungasa ki? Obuwulize bukakasa ti ddala olina okwagala okw'amazima eri Katonda. Okwagala okw'amazima eri Katonda tekulabikira mu kuleekaana, tekulabikira mu kubuukabuuka, tekulabikira mu kukyusa maloboozi, tekulabikira mu kukolawo dduuka lyo n'olitimbako ekipande Dobi omulokole. Okwagala eri Katonda kulabikira mu buwulize. Bantu bangi baddira n'emmotoka zaabwe ne bawandiikako God is love. Bantu bangi baggulawo amaduuka ne bawandiikako Yesu ye Mukama Enterprises. Ebyo si byo ebiraga nti oyagala Katonda. Tobeerangaawo n'olowooza nti olw'okuba edduuka lyo baliyita Yesu ye Mukama, kati oyagala nnyo Katonda. Dobi omulokole mbwakati oyo Dobi ayagala nnyo Katonda, katwaleyo engoye zaffe zirimu Katonda n'ebirala. Yokaana
bwe yali ng'awandiika ebbaluwa ze ebbiri yalaga nnyo amakulu g'obuwulize nga ebikwatagana n'okwagala kwa Katonda. Era mu bbaluwa ye esooka n'ebbaluwa ye ey'okubiri bino yabiraga nti obuwulize bwolesa okwagala kwe tulina eri Katonda. Era bw'oba oyagala okumanya kino, soma Yokaana ekyokubiri olunyiriri olw'omukaaga. Wulira Bayibuli bw'egamba, Yokaana ekyokubiri olunyiriri olw'omukaaga. Na kuno kwe kwagala, okutambuliranga mu biragiro bye, ekyo kye kiragiro, nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye mulyoke mukitambulirengamu. Na kuno kwe kwagala, this is love. Na kuno kwe kwagala Katonda, Bayibuli bwetyo bwegambye. Na kuno kwe kwagala, okutambuliranga mu biragiro bye, ekyo kye kiragiro, nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye. Kuno kwe kwagala. This proves our love. Kuno kwe kwagala. Bassebo ne bannyabo, kino kye kikakasa okwagala okw'amazima. Kuno kwe kwagala. Okwagala kwe kuliwa. Agambye nga tutambulira mu biragiro bye. Oba nkize mu Luzungu sobola okutegeera okwo obulungi. Awandiise n'agamba mu Lungereza, this is love. Kuno kwe kwagala. If we obey his commandments, that is love. Sebo ne nnyabo alaba ebigambo bino, kuno kwe kwagala. Toyina byoyogera ku kwagala nga temulimu kutambulira mu biragiro bye. Oyinza otya okwogera okwagala eri mukyalawo nga olina abasiguze? Muntu ki ayinza okwogera ku kwagala eri mukyalawe nga talina omu? Muntu ki ayinza okwogera ku kwagala eri bazadde be naye nga tabaweereza? Muntu waawe ayinza okwogera ku kwagala eri bantu banne ng'ebyabwe abinyaga? Muntu ki ayinza okugamba ti njagala nnyo bantu bannange ng'abayira sidi n'okubatta? Bassebo, tuve mu kwerimba ne bannyabo, tuve mu kwerimbira mu bintu ebizibu. Bantu bangi abaagala nnyo okwetikka erinnya ly'eddiini. Ono yagamba nti amateeka gaavaawo ffe tufugibwa kwagala. Kuno kwe kwagala, kwe kutambulira mu biragiro bye. Simple. Tosobola kugaana kutambulira mu biragiro bya Katonda n'obeera mu kwagala okw'amazima. Tosobola kugaana kutambulira mu biragiro bya Katonda n'obeera mu kwagala okw'amazima eri abantu abakwetoolodde. Yokaana agambye kuno kwe kwagala, this is love. Kutambulira mu biragiro bye. Era ayogera okukinyweza. Yokaana ekisooka essuula 2 olunyiriri olwokubiri paka ku lwokusatu agamba bw'ati, era ku kino kwe tutegeera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mumutegedde n'atakwata biragiro bye mulimba n'amazima tegali mwoyo. Bassebo ne bannyabo, kuno kwe tutegeera nga tumutegedde kasa tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mumutegedde n'atakwata biragiro bye alimba. Obuwulize bukakasa okwagala kwaffe kwe tulina eri Katonda. Tosobola kweyita mu Kristo, tosobola kweyita mulokole, tosobola kweyita muntu yategeera Katonda n'ogaana okutambulira mu bulamu obuwulize, kubanga okwe kuyitibwa kwaffe kye kiraga nti tulina okwagala gy'ali.
okwagala kuno kuddayo, okwagala kuno kuba ne response. Buli lwofuna okwagala okwanukulira, okwagala kwa Katonda okungi eri obulamu bwaffe tukwanukulira tutya nga naffe tukola ebyo Katonda byayagala. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kiseera kino, kyenva nkukubiriza nti bw'oba oyagala okwolesa okwagala kwe eri Katonda, beera omuntu agenda okutambulira mu biragiro bye. Tuteekwa okwagala abantu bannaffe nga bwe kyali okuva ku lubereberye. Bayibuli bwetyo bwe yatuyigiriza nti okuva ku lubereberye waaliwo okwagala. Okwagala okwo kulabikira wa? Okwagala okwo kulabikira mu bulamu bwaffe nga tukola nga Katonda bw'ayagala. Olina abaana bo, onaabalaga otya nti olina okwagala okw'amazima ng'otemulako omu, ng'obawaayiriza? Mukyala wo naamulaga otya nti olina okwagala? Ng'oyenda, ng'obba, ng'ovuma, nga weegomba abalala? Muganda wange ne mwannyinaze, okwagala kwa Katonda kulabikira mu buwulize. Obuwulize bwe butabaawo kaba kabonero ak'enkukunala ti n'okwagala kwa Katonda tekugenda kubeera eri bulamu bwaffe era tetukulina. Ekyokutaano, obuwulize butuleetera okwolesa okukkiriza. Obedience to God demonstrates faith. Buli lwe tuwulira Katonda twoleka ntumuyinamu obwesige yekka. Buli lwe tuwulira Katonda twoleka ntumukkiririzaamu ye yekka. Yokaana kyawandiika wano mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okubiri olwokusatu paka ku lw'omukaaga. Era kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mu ye. Naye buli akwata ebiragiro bye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ayogera nga abeera mu ye, kimugwanira naye yennyini okutambulanga nga naye bwe yatambula. Muganda wange ne mwannyinaze, bw'oyogera nti oli mu Yesu, bw'oyogera nti omulinamu okukkiriza, bw'oyogera nti omunywererako, oteekwa okubeera omuwulize era ebiragiro bye. Obuwulize bwolesa okukkiriza kwaffe kwe tulina eri Katonda. Faith. Faith is demonstrated in works. Okukkiriza kwaffe kuzaala ebibala ebirabikako. Okukkiriza kwa Sadraki, Mesaki n'Abedunego kwabaleetera okugaana okusinza ekibumbe, kubanga etteeka eryokubiri ligamba tosinzanga bakatonda, tosinzanga bifaananyi. Tetwandisobodde kwogera ku buwulize bwa Sadraki, Mesaki n'Abedunego nga tebaagaana kusinza. Singa Sadraki, Mesaki n'Abedunego aboogolwako mu kitabo kya Danyeri nga bwe baleeta ekibumbe baavunama ne basinza, bandibadde tebalina kukkiriza. Ekyo Yakobo kyayogerako. Yakobo essula ey'okubiri njagala tusomewo. Tugambye nti obuwulize bwoleka okukkiriza kwaffe. Yakobo, James, musonyiwe kati, essula ey'okubiri olunyiriri olw'19 n'olw'2. Okkiriza Katonda ali omu okola bulungi, era ne basetaani bakkiriza ne bakankana.
njogera kukkiriza okw'amazima. Bw'obeera n'okukkiriza kwonna naye nga tekusobola kulabikira mu buwulize, ofaanana ne Setaani. Setaani naye akkiriza nti Katonda gy'ali. Setaani naye akkiriza nti Yesu ye mulokozi, ekyo akikkiriza era akimanyi, newankubadde nga yeeyagaana okumwetwalira ng'omulokozi we. Buli lw'obeera mu bulamu obulina okukkiriza naye nga temuli buwulize, ofaanana ne Setaani. Ne Setaani akkiriza. Kyagambye wano nti okumanya teyakkiriza n'okukankana. Yesu bwe yajja ku nsi n'asisinkana abasajja abaaliko dayimoni, Setaani bwe yalabanga Yesu n'agamba, omwana wa Katonda otunoonyaako ki? Basetaani ne badduka emisinde ne baleekaana. Okumanya ate ye Setaani akkiriza, ye bw'alaba ne ku Yesu n'okukankana. Naye ayina enjawulo emu. Newankubadde nga Setaani akkiriza n'okukankana naye si muwulize. Yakobo kyagamba, okkiriza nti Yesu ali omu, weebale. Okkiriza nti Yesu ye mulokozi, weebale. Okkiriza nti Yesu yakununula, yeebale. Okkiriza nti Yesu yakulongoosa, yeebale. Naye bwe kiba nga okukkiriza kwo tekusobola kukulembera kutuusa mu buwulize, ne Setaani akufaanana kubanga naye akkiriza. Kale leero walokoka, oyogera kukkiriza. Yesu yatulokola, Yesu yatununula ku musaalaba Gologoosa, ebyange byonna byaggwa. Ku musaalaba Gologoosa ebyange byonna byaggwa. Eby'amateeka tombuulira, ffe tuli wansi w'amateeka, amateeka kikolimo, ebyaffe byonna byaggwa. Bw'obeera eyo ng'oyatula okukkiriza mu Yesu naye ng'okukkiriza kwo tekulabikira mu buwulize, ofaanana ne Setaani kubanga naye atya n'okukankana n'akankana naye si muwulize, kyeyo ky'omufaananya. Owulidde ebigambo ebiri mu Yakobo ebyo? Wulira Olunyiiri 2:1. Ibulayimu jjajjaffe agamba 2, naye oyagala okutegeera nga ggwe omuntu ataliimu ng'okkiriza awatali bikolwa, ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa. Ibulayimu jjajjaffe teyayobwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyo Bayibuli kyegamba. Siri mu kuyigiriza nti ebikolwa bye bikola okukkiriza, nedda. Kyendi mu kuyigiriza kye kino nti okukkiriza okw'amazima kuvaamu obuwulize. Nuuwa bwe yakkiriza Katonda, soma mu ssuula ya 11 ey'Abebbulaniya. Buli muntu gwe bakoonako olw'okukkiriza, okukkiriza kwe kwazaala obuwulize. Lakabu omwenzi gwe boogerako eyali mu kibuga Yeriko, bwe yakkiriza Katonda w'Abayisirayiri n'amukkiriza Katonda omulamu, n'agattako ebikolwa ebyokubakweka. Singa bajja ne bamugamba Lakabu tukweke, n'agaana okubakweka, ne bwe yandibadde nakukkiriza kwenkanawa yali afiira mu kibuga. Singa Nuuwa yakkiriza Katonda ne bamugamba okuzimba eryato, n'agaana okulizimba, yali ajja kuzikirira mu mataba. Singa Ibulayimu yakkiriza Katonda ne bamugamba okusaddaako omwana we, n'agaana, teyandibadde jjajja w'abakkiriza. Ekyensomesa, obedience to God demonstrates faith. Okukkiririza mu Katonda ku demonstrating faith. Singa Aberi yalina okukkiririza mu Katonda n'atuuka okuwaayo saddaaka n'awaayo ebibala, okusinza kwandigwaniddwa. Gy'oli eyo ng'owulira ebigambo bino, walokoka nnyo n'amateeka kati ogalinnyiranga bw'oyagala. Bulokole ki obutakuleeta mu kuwulira mateeka?
Kukkiriza kyoko okutakutuusa mu buwulize. What kind of faith is that? Gwe oba osoma Bayibuli ogisoma otya? Okukkiriza kwa Pawulo kwe yakkiriza kwamuleetera okuyingira mu bikolwa eby'okubuulira enjiri. Singa Pawulo yalina okukkiriza kungi nnyo mu Katonda naye n'afuuka mubbi mu Asia Minor ng'atambula anyaga obusawo bw'abantu, wandiyandyogeddwako ng'omukkiriza? Yesu kyekyokulabirako kyaffe. Bayibuli eyogera ku bulamu bwa Yesu ebigambo bino bye njagala nkusomere ate oleme kubyerabiranga. Bafilipi twogera ku okukkiriza, obuwulize bulaga tulina okukkiriza. Yesu kyekyokulabirako kyaffe. Bayibuli etugala tutambulire mu bigere bye. Naye Yesu gwe tutambulira mu bigere bye, muganda wange ne mwannyinaze, njagala nkusomero nnyo yuno. Bafilipi essula 2 olunyiriri olw'omunaana agamba nti era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa era n'okufa okw'okumusalaba. Yesu yali muwulize okutuusa okufa era gwe tonnalaba. Oyinza otya okweyita omulokole n'ogaana okuwulira amateeka ga Katonda mbu gaavaawo era gwe tonnalaba? Waliyo okukkiriza okutalabikira mu buwulize. Mbuulirayo omuntu omu ayogerwako mu Ebbulaniya 11 eyakkiriza naye ng'okukkiriza kwe tekwalabikira mu bikolwa bye. Twogere ku Samusooni eyakkiriza Katonda n'akwata empagi n'azisindika ne zigwira abantu. Basobole manyabo. Obedience to God demonstrates faith. Ogwe mugaso gw'obuwulize eri Katonda. Obuwulize Katonda abwetaaga nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era omugaso ogw'omukaaga gugamba nti obedience is better than sacrifice. Omusajja omu gwe tusomako mu byawandiikibwa ayitibwa Sawulo. Sawulo yali kabaka. Katonda gwe yasaba Samwiri agende amufukeko amafuta. Kubanga Abayisirayiri basaba kabaka newankubadde nga Mukama yali takisiimye. Bwe bafuka amafuta ku Sawulo n'afuga okubeera kabaka, ebyawandiikwa biraga n'ataba muwulize. Era bwe yagenda mu Bamereki ebyawandiikwa bitulaga n'atakola nga Mukama bwe yamugamba. Mukama yamugamba kusaanyawo byonna. Njogera kuba Samwiri ekisooka essula 15 onyo 22 n' 23. Sawulo bwe yagenda okutabala n'awangula, Mukama yamugamba byonna abisaanyeewo. Munange endiga n'embuzi ensava n'abyezza. Samwiri n'amugamba okoze ekyo? Eddoboozi lya Mukama tewaliwulira? Sawulo n'agamba nti mune baziggyeyo. Namugamba nga mpulira okuŋoŋa, nga mpulira endiga n'embuzi ezikaabakaaba eyo. Ate zaani? Anti tuzijje mu Bamereki. N'amugamba nti gwe tomanyi Mukama ye yakufuula omufuzi mu Isirayiri. Mukama ye yakufugako amafuta. Mukama yakutuma olugendo. N'agamba genda ozikiririze ddala Abamereki olwana okutuusa lw'oli bamalawo. Ki ekikuganya okukola nga Katonda bw'ayagala? Sawulo n'amuddamu nti okugondera ngondedde eddoboozi lya Mukama ne ngenda olugendo Mukama lwe yantuma ne ndeeta Agagi kabaka w'Abamereki ne nzikiririza ddala Abamereki, naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasinga okufaanana obulungi. Okiraba okuweerayo eri Mukama e Girugaali. Olaba Sawulo bw'annyonnyola. Mukama kye yantuma nkikoze. Kabaka mukutte. Bonna mbasaanyizzaawo. Ne kabaka ngenda kumutta. Naye abasajja bagenze ku lutabaalo bavayo batya engalo ensa.
Kyebava beereteddeyo ku mbuzi ne beereteddeyo ku ndiga ezinyirira. Si ekyo kyokka naye endiga ze baleese era bagenda ziwaayo ku kyoto zisinze Katonda. Olaba waliwo omuntu awulira ebigambo bino nga naye alimu obulamu obw'okwewolereza olw'obutaba muwulize, ng'alina obulamu obw'okwewolereza olw'obutakola kituufu nga Sawulo bwe yali. Mukama naye alaba abakazi bangi. Lwaki yagamba omukazi omu ng'akimanyi nti abakazi basinga abasajja obungi? Kale bw'otunula mu nsi omusajja omu alina kuwasa abakazi 5 bonna baggwewo. Kale bwe naawasa omu abalala ani anaabawasa? Olaba lino ddembe lya buntu. Omuntu ayinza okusalawo okuwasa mukazi munne oba okusalawo okuwasa musajja munne. Kirina mutawaana ki? Kasita bw'awulira ye muli awulira ng'ayagala mukazi munne. Kati ate lwaki aba tamwewasiza? Olaba obutali buwulize butandika na kwewolereza. Obutali buwulize butandika na kuteekawo nsonga. Obutali buwulize butandika na kwennyonnyolako. Muganda wange ne mwannyinaze kyenva nkukoowoola nga nkutegeeza ebigambo bino wammanga. Sawulo Mukama yamugamba okuba omuwulize. Sawulo n'annyonnyola ensonga lwaki takoze nga Mukama bw'ayagala. Sawulo n'annyonnyola ensonga lwaki agaanye okukola ekituufu. Sawulo n'annyonnyola ensonga lwaki agaanye okukola ekyamazima. Sawulo n'annyonnyola ensonga lwaki taakole nga Katonda bw'agamba. Manyi nti naawe olina ensonga z'otaddewo ezikugaana okukola nga Katonda bw'ayagala, ezikugaana okukola mu buluŋŋamu, ezikugaana okukola mu mirembe. Ekyo nkimanyi bulungi nti olina ensonga zo, naye wulira Mukama bw'akuddamu. Olunyiriri olwabiri mu 2:23 Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka okwenkana nga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lye. Laba okugonda kusinga nnyo ssaddaaka obulungi, n'okuwulira kusinga amasavu g'endiga ennume. Kubanga okujeema kulinganga ekibi eky'obufumu, n'obukakanyavu bulinganga okusinza ebifaananyi ne batteraafi. Kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama naye akugaanye okuba kabaka. Sawulo ne bamugaana okuba kabaka kubanga yalowooza nti ssaddaaka zaawaayo eri Katonda za muwendo nnyo okusinga okuwulira ekigambo kye. Oyinza okuba nga owulira ebigambo bino mu kiseera kino nga naawe ogaanye okubeera mu bulamu obuwulize. Kasita nsaba, kasita mpaayo endobolo, kasita bye basonda ez'okuzimba nteekamu. Juzi ku kyaki bwe baasaba ez'okkugula ettaka nateekamu $5,000,000. Olwekyo ne bw'enkola bye njagala, ne bw'embeera n'eddiiru enkyamu, ne bw'embeera n'eddiiru ezirimu okutemula abantu. Bantu bangi balina ddiiru zitemula abantu, zitta abantu, abakazi 7 akola buli kimu nga bw'ayagala. Ebadduka okusala n'awaayo $5,000,000 nga Kasamba wadde $5,000,000. Sebo n'ennyabo. Okujeema kulinga ekibi eky'obufumu n'obutali buwulize kwenkanankana n'okusinza ebifaananyi. Bwe tunaabeera abawulize eri Katonda ne Mukama anaatulabyanga omukisa. Twogedde ku nsonga 5 olwaleero. Mulundi oguddako tugenda kwogera ku nsonga endala 3 ze tufunamu mu kubeera abawulize eri Katonda n'ekigambo kye. Saba Mukama akuwa omukisa ng'owaayo obulamu bw'okubeera omuwulize. Saba Mukama akuwaddeko oleme kubanga Sawulo, oleme kwewolereza olw'obutakola Katonda ky'ayagala, naye okikole kubanga kiwa ekifaananyi eky'okukkiriza Katonda, eky'obwesiga eri Katonda, eky'okwagala eri Katonda. Saba Mukama akuwa omukisa. Yongera ogenda mu maaso ng'olaba puroguramu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Yongera ogenda mu maaso ng'ogoberera TV eno eya 3ABN. Ategeezaako ne munno ti naye alabe puroguramu zaayo kubanga zizimba, zirera era zisanyusa. Mukama akuwa omukisa. Katwewombeke tuweeyo okusaba. Ogulumizibwe Yesu, osinzibwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde.
otukkiriza okwogera ekigambo kyo olwaleero. Ebigambo bino binyweze mu bulamu bwaffe Mukama. Obuwulize buva mu kukkiriza, buva mu maanyi ag'ekisa kye agakolera mu ffe. Tuli baana be era watulokola dda. Kitugwanidde okutambula ng'ennyumba mwe twajja bwefaanana. Tufuule abawulize, lweno obulamu bwaffe bunaalabanga omukisa. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa.